بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبامي نباشر برونجي وأتولا كل تيم بقد لبايك إسلام ميديا tubaniriza mu programu yaffe olunaku luno olwaleero episode yaffe yakuna kubikwatagana n'obufumbo anniqaahu butya nabbi sallallahu alayhi wasallama nabbi waffe omulungi bwe yatuteekerateekera mu umma eno okubanga tutambuzaamu ekisaawe eky'obufumbo tukujjukiza nti ahadith zetutambula nazo mu musomo guno mainly tutunira nnyo ebitabo bibiri ekya Bukhari ne Muslimu oba jiyite Sahih al-Bukhari ne Sahih al-Muslim nga bye bitabo hadith eziri mu bitabo ebyo zitambula nabyo era tutera osikayeko endala in terms of supportinga ensonga eberiwo nenga bwe tutambula tutambula ne mukadde waffe Sheikh waffe Arafat Yusuf era nja kusaba se omukadde wange obuze kubatulaba ku lutimbe gaggadde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Bakadde baffe mwenna batulaba tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abaweemu empeera ez'okuba nti musoma ilmu eno era abalina obukosefu obw'enjawulo ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba bubagirewo n'abo abalina ebirungi ebyengera Allah byabatuusizzaako mu kaseera ako kuva we twakoma okulabagana nammwe tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bibakuumire ate nammwe abalina bimuluubirira tusaba Allah olw'okusoma kwammwe kuno kumusoma eddiini ye nammwe abibabateebese era mubituukeko nga omuwandi byagadde era bibaweemu n'omukisa. Amannya nze Arafat Yusuf. Kadde wange nkweyanziza nnyo sebo tusaba Allah jalla jalaaluhu naawe Allah akusasule musera kubanga otufisiza akadde nojja were ng'ogatta ettoffaali lyo obusiraamu bwaffe okutwalizaawo musaba Allah byonna bijjo tutemera Allah atugase nabyo fi dunya wal akhirah. Kadde wange ensonga gye tuliko obufumbo mu session yaffe yaggwa twatunuulira twatandika ku mbeera y'okwogereza abavubuka tubakubiriza n'abo abaakoowa nti badde mu kisaawe kubanga omusiraamu yeetaaga kubeera muki mufumbo ne tutandika okubatemera empenda nti okke tunoonya mukyala tunoonya mwami tumunoonyezza tutya. Olwaleero luno njagadde twongereze ku kye twaliko mu episode yaffe eyaggwa okwogereza kuno wava wano ng'otutemedde nti ddi omwami lwatakkirizibwa kuteekayo application ye wantu watuleetera ensonga zaali nnya embeera zaali za mirundi ena era twazitegeera bulungi awo wennyini insha Allah wenjagala tutandikire ku mateeka gano agafuga okwogereza n'embeera yaako insha Allah ta'ala. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Twalaba luli ebintu bina oba mu mbeera nnya omuntu wakkirizibwa okumenyawo n'okusazaamu okwogereza kw'omuntu. Naam Sheikh. Netugamba embeera esooka kwe kubeera nti ono abadde ali mu kwogereza nti gwe ebintu zennaku ezabadde Valentine. Olwabadde Valentine abadde babadde mu masappe gaabwe. Kwe kubeera nti omuntu bamuganye direct. Yataddeyo application ne bagigoba. Taata n'agigaana omwana n'agikola kinaaga nti weetalimu abasobola okumpoowa. Azize omusajja wa myaka 7 omwana waffe wa myaka 10. Ayinza okubawo ensonga endala. Omwana n'agamba nina gye nagenda ne muganda wange omu. Buyinza n'okuba obwavu. Amuteera omukisa mu bufumbo kati yawasa. Naye tulina gye twalagayo nga twogereza. Tugenda otutuukayo omwana yagamba nti bandeetedde jjajjange amaziga ebbanga twamala mu nyumba gaali mazika paka twagenda. Buyinza n'okuba obwavu. Allah bututaase. Ne bakugaana olw'okuba nti tolina ssente. Era waliwo omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam gwe yalamulako obutawasa mukyala omu yali Fatima nga bwe kyalabika mu hadithi eri mu Sahih Muslim. Zirimu hadithi nezo bbiri mu Sahih Muslim ezogera ku kisso eyo.
ekkubo erimu eriri mu Sahih Muslim lirabikira mu kitaabu nikah obayogerera nti amma Abu Jaham tomufumbirwa olw'ensonga nti ensonga ze ziri bwe ziti naye ate oli omulala tomufumbirwa muzo yawa nti omu kubo talina ssente la amalalahu ate omulala alabika akuba nnyo abakyala kati eryo ekkubo liri mu kitaabu nikah ekkubo hadithi emwe yalabikira lirabikira mu kitaabu Al-Fitan mu Sahih Muslim mu hadithi gye bayita eya Jassaasa okitegedde hadithi eya Jassaasa eveeri nejja nenyuma neyagala okukoonako ku kisu eyo ono gwe baagaana olw'obwavu naye yo hadithi mpanvu awo neebuuka waawo statement ezo ez'okugana nti oli baamugaana olw'obwavu naye tazisiinyaako neeyogera ono omulala owookusatu makusanagaa nti fumbirwamu aluwa fumbiramu oli so omuntu singa bamugaana oli bw'atalemerako naga yadde baŋŋaanye naye nkyalina omukisa toteekayo nindaamu neerwaneko bonna basooka bwe batyo afunye bulungi wano mukwerwanako kkiriza tuddeyo babiri wakati olugi baalugudde gwe baaganye oba okyalwana nze kanteekeyo tunaalaba ebinaddirira embeera y'okubiri eyinza obutakukkiriza kuteekayo mpapula kubeera nti omusajja atanaaza awanisa agivuddemu agambye nti amazima njogereza Sumaya emyaka egi esatu tuddamu kino makubo gonna ngakoze tebakutula ali mu kumpanvu yandaba sirina bugumiikiriza bugenda kumulinda kumala university Sumaya mutadde kati gw'olukyulira nti Sumaya mutadde gwe ng'ositula mpapula zo ng'okola ki ng'oteekayo wabula awo nno waliwo obuzibu naye tujja bwogera mu musomo guno naddala lwaliyo njagala nnyo ku university eyo omwana gwe mpeeredde okuva ku university agimazeeko kuva ku secondary senior 3 university n'agimalako n'alagayo omulala ko byonna bigwa mu kwogereza ate nga wavuddewo akabi kanene omuntu maze omuwa emmoloka yange mu kwogereza wano muwadde ekyapa kyange mu kwogereza wano alidde akakadde muwadde amasimu agakutte ayambala engatto mpya alina amashaliya amapya afunye bulungi ne wayita ebbanga lya myezi 3 naga bye nali nimba nabivaako namusulawo bweti ebyo ozijukiza tujja kubikola ki tujja bikonako inshallah kakati singa omuntu awonika naga nti mukyala akoze eki mukyala mutadde kati oyo afaanagana bwatyo obusiramu buga nti gusituka teekayo empapula embeera y'okusatu okuba nti omuntu abadde ayogereza si musiraamu ate nga atali musiraamu obusiraamu tebwaggulawo chansi yonna yakunyumya ku nsonga ya bufumbo omuwala omusiraamu tebwaggulawo mulyango gwa kuba nti ayogerezeganya n'atali musiraamu famire ye eyogerezeganya n'ebintu ebikwatagana n'okuwoowa ng'ebyogerezeganya n'ono si musiraamu kati gwe bw'otegeera nti ali ebyo tebabibala tubalanga ataliyo baba muzannyo ogenda buki ogenda bugenzi embeera ey'okuna kwe kuba nti obadde tomanyi si kwefuula atamanyi kubanga obadde tomanyi tiwaliwaliyo then abo obadde omanyi nti tewaliwo n'ogendayo yeri hadithi gye twayogeddeko hadithi eri mu Sahih Muslim ti bano bombi bagenda ne bagenda ku Fatima ono nga tebeemanyi katumakusama n'awa hukumu n'agiweera ku Usama nti fankihi genda fumbirwamu olyani olwo omuwala yaba asinze okifunamu nfunye bulungi yaba asinze okikola ki okifunamu ndowooza ebyo twejjukanyizaako twali wenyini ku nsonga ezennya kati olwayo tulina hadithi ya Abi Hurayra eri mu Sahih Muslim omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Abu Hurayra agamba amannya ge bamuyita Abdurrahman ibn Sakhri ad-Dawsi ne wagwadde nga bamanyi baayawukana amannya ge abamu bamuyita Abdurrahman ibn Sakhri ad-Dawsi abalala bamuyita amannya amalala erinnya erinamu kwawukana kw'abamanyi okuwanvu ya Abu Hurayra bamuyita Abdurrahman ibn Sakhri ad-Dawsi bamuyita erinnya eddala n'ebyo bya kisaaya kya hadithi si bya wano aga nti jaa rajulun omusajja yagenda omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama faqala ya rasulallah n'agamba wange omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama inni tazawwajtu mara'atan min al-ansar nze inni tazawwajtu tuvunwe tutya nti nawasizza la ensonga lwaki tutuula wano tuba kubanga gwe nga seeka nandikikubya obuku olabe seeka agoberere olina okubanga oli mwegendereza kikulu kyekitutuuza wano inni tazawwajtu mara'atan min al-ansar baali bategeezaamu nti nayogereza
tekwali kuwasa anti kyekiresa mu bw'ogivunulawo bw'otyo eri wansi wa hadithi igenda kuba olimbye ogenda kulimbisa sahaba igenda kuba olimbye tebivaayo qawluhu ekigambo gye nti inni tazawwajtu mar'atan min al ansar yali ategeezaamu nti nayogerezza omukyala mu bakyala b'e Madiina gwe bayita khitba okwogereza bwe nayogerezza omu ku bakyala mu bakyala b'e Madiina Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam namugamba nti hal nazarta ilaiha namugamba nti fa inna fi uyuni al ansari shay'a yego oyogereza omuwala gweyagala okuwoowa mukyala gweyagala okuwoowa wamulabyeko mu kwogereza wali kubanga ebigendererwa ebiri mu kwogereza okufuna ku chance okulaba kuwono gwoli mu kukola ki balabawa balaba face balaba emikono gino balaba n'amagulu gano ebisigadde byolaba nti biremedde mu jiribaabu tubiraba obusobola okusala amagezi nebikutegeezebwa oyinza okuweerezaayo omu ku b'eŋŋanda byo abawala abakyala ne bagenda ne babikulabirako nfunye bulungi otherwise obusiraamu baba okugulawo mulyango gwakumala nti omuntu buli agenda okwogeza atunulire omukyala nga bwakola ki amudolingemu wali ng'ali bute netegereza endabe wali bakyalinsa so bamulaba face bamulaba emikono bamulaba n'amagulu kakati omubaka Muhammad samaga nti wamulabyeko namugamba nti fa inna fi uyuni al ansari shay'a munange mu maaso g'abakyala b'e Madiina abo galimu ensonga either matono oba kala yago mfunye bulungi so twagala bakubuulire bubuulizi mu kintu mu kikomera mulimu omuwala etegeeza omusajja ono teyali munna Madiina la adiri awo simanyi wabula kyetwagadde mu hadithi nti yayogereza omukyala mu bakyala b'e Madiina namugamba nti naye amaaso gaabwe gano their eyes maaso gaabwe galimu ensonga either matono oba gakyukamu ko ojja kusanga abamu for example mu bantu nga maaso gaabwe gayinza okukwagala okufaanamu nga kapa abo kitegedde ojja kusanga omuntu nga amaaso gaabwe mamyufu galinga amalwadde ate nga malamu weebale nnyo naye ng'ate bali bo oli gwafi ojja kusanga nga endali n'ebirala kakati sahaba namugamba nti ya rasulallah qad nazartu ilaiha namutunuddeko namulabyeko omukyala gwe njagala okukola ki okuwasa waliwo hadithi ya Jabiri teri mu Bukhari na Muslim agamba nti nze nayogereza omukyala wakuntu atakhabba nalinga ngwa wengwa bwe nti nsobola okulaba biki ebiyinza okunsikiriza okumulaba so bwe tuba twogereza omukyala nga tumulabako tuyinza okumulabako ng'amanyi oba nga takola ki biseera bisinga olwaliro mu kiseera kino ekyokwogereza singa ogezaako n'oyogereza omukyala ne bagamba nti jangu omulabeko ajja yeesiize biki taba yeye nfunye bulungi webale nnyo kati bw'otunuulira ennaku zino omulembe guno gwe tulimu egw'essimu zino ezibeera ku Instagram n'ebirala zirina kamera eyo ekola ki etawaanya oli aga nti njagala kuwa mukazi mpeereza ekifaananyi agenda okuweereza ekifaananyi nga bakuweereza mu kyotala ogenda okutunula ku mukyala nga muki nga muddugavu so ye Jabiri kye yakola yalinga alina waagwa n'alengera omukyala oyo balina ebintu bino babyambala bino ebino ebeera yes ebyo obusiraamu tebubikola ki olwo obusiraamu tebukkiriza mukazi kulimba nti baayi mugagga ofunye bulungi olwo hadithi mu Sahih Bukhari Sahih Muslim omukyala yajja maaso g'omubaka Muhammad sallam namugamba nti ya rasulallah nzikirizibwa okugamba nti baawange alina ssente newankubadde nga akoze eki nga taziina omubaka sallam namugamba nti almutashabbi' bima lam yu'ta muntu yenna eyeyinjiwaliza neyefuula nti alina ekintu naye nga takiina kalabisi thawba izuri abanga alina enkofiira ya people power ate mu kaseera ke kamu ng'ataddeko NRM wansi people power ate ne waggulu ki so tobuzaabuza kyokola ki tobuzaabuza kyoli oba oliwo NRM people power ofunye bulungi so obaawo muleke mu mbeera mwakola ki muwamusiimira so omukyalo ono
bwe yamugamba nti namulabyeko ya Rasulallah, nti wamulabyeko, nti namulabyeko. Kakati bw'oba wamulabyeko n'amugamba nti ala kam tazawwajtaha. Olabye nti wano kigambo wano okola ekigambo kuwasa baali bategeezaamu kuwogereza. N'amubuuza nti baakusabye amahare ga ssente mmeka? So mu bintu ebibeera mu process ey'okwogereza omukyala mubaamu n'okutaputa amaki amahare gano. Kati yamubuuza nti ala kam ssente baakusalidde ssente ki? Ssente omukyala yasabye amahare genkana gatya? N'amugamba nti ala 4 awaqin, bansabye dirhamu 40. Dirhamu 40 mu kiseera ekyo zaabanga ssente nnyingi, kigenze ewala. Ono gwe baazisabye omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amutunuulira bw'ati, baakusabye ssente meka? Bansabye, katugeze nga gololaga nti omukyala bansabye obukadde 40 ng'amahare. Either ssente mukashana oba hali ya kawundo. Kono n'abuuza ekibuuzo Omubaka n'agamba baakusabye ssente meka? Ti omukyala yaŋŋamye mu amahare obukadde 40 ameka? N'amugamba nti ala 4 awaqin, obukadde 40. Naawe n'obikkiriza ebyo nga kyagezaako kyagezaako kumutegeeza nti gwe omusajja afaanagana bw'otyo sahaba wange nfunye bulungi n'embeera ey'ebyenfuna yo nga bw'ogikola ki, nga bw'ogimanye, bakuyita batyo obukadde 40 n'obukkiriza. Sahaba n'agamba nti kubanga ekyo bwe bamusaba obukadde 40 ng'ate omukyala amwagadde, yali azze wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kusaba bafune enteekateeka nga bwe tukola ennaku zo. Bansalidde nte 16 n'emusigisobola basiramu mu nnyambe. Musiramu mu nnyambe. Yali azze wa Omubaka Muhammad sallallahu kukola kiki? Kusaba. N'amugamba nti ka annama tanhituuna alfidda, saba olowooza nti essente nti ziringa feeza, nti nga bonamagamba nti ssente oza tujja nzije ku muti bwe tuti sebo gwolobooto bwolowooza okkiriza nzikirize bwotyo. Namugooza nti zaabu oyinza okugamba nti ffe tugenda kukalakata mukalakate min urubi, tugenda mu njazi ku sayidi y'olusozi nti tukalakatayo bukalakasi bwe tuti tukuwe ogende. Ssente tukola nkole. Ani yakugambye okukkiriza ssente ezo? Etegeeza yali tannawasa. Amakulu gali. Yali tannaba kukola ki? Kuwasa. Sahaba n'atunula bw'ati. Omubaka n'amugamba nti ma indana ma nu'tika, ssente z'osabye tetuziyina. Sheikh nno hadithi eyo nno egenda tusindikiriza okugoba okusaba kw'abamu. Muddu ajja n'agamba Sheikh njagala munkwatireko, n'atuwa lisiti gye bamusindikidde okuva ebuko. Embuzi 13 mu bakonjo, embuzi 13 basabye blanketi ya maama, basabye essuuka lya jjajja, basabye gundi. Mugenda ogattagattamu nga mulina osooka okunoonyayo obukadde 10 obukola ku basics ezisooka, naye ng'abagamba n'ebyo mwakamufunira omulimu gwa kulenga myera gy'amatooke. Osanga omuntu n'akulaga bajeti y'embaga ng'obona bonna obuleega buli ku ki, obupale bw'omunda buli kuli, onfunye bulungi. Kugamba omuntu okubeera nga n'olugoye mukyala we lw'anaayamba nalwo talusobola. Asabye n'amafuta mwana atambulira ng'agenza okuwasa. Wabula kwepimira. Obusiraamu kulaga omuntu ayimirire mu level, tolimba ky'okola ki. Wasa omuntu gw'osobola, Allah ajja kuteera mu ki. Kubanga wona alimbira no kumuwasa ne kumwogereza. Mugenda tambula mutya mu balamu eri. Webale nnyo. Kankati Mbasa namugamba nti ssebo ssente tezikola ki? Teziriwo, tetugenda zikuwa. Nze nalabawo omuzikiti ogwalwane guwaako omusiraamu muka ssente k'okuwasa. Kati bambi ne gutatuukiriza nnyo kugamba kye yali asuubira mu muzikiti kyali kiki. Aka yali asuubira mu muzikiti obukadde nga 10 obuzikiti ne gusobola kaki? Akadde kamu. Yalekerawo n'okusalyawo yabakyawa. Ne banyime ssente. Ne banyime ssente. Allah. Naye nga waliwo abakyala nga ba price yennyini ejja mu mbeera zo ng'ate nabo balungi nga bazadde baabwe basobola okukola ki? Okukkiriza. So kale namugamba nti ma indana ma nu'tika, tetulina ze tugenda kuwa, walakin asa an nab'athaka fi ba'thin, naye oba oliawo tugenda kusindika mu lutabaalo tusiibu minhu, genda olwane ofuneyo akaki? Akasente. Ofuneyo akasente. Ogenda owase. Era ne wajjawo olutabaalo
n'agenda sahaba n'akola kinaalwana ng'ekimutuuse kunoonya maki mahare. Awo nno waliwo ekyokuyiga ekirala kikulaga n'obukulu bw'amaki bw'amahare. Gw'abadde ali eyo ng'ozannyisa ebintu by'amahare olina okuba nga weekola ki nga weetegereza. Bantu bangi nnyo mumwe baba banja amahijja baba banja biki weetema emitwalo 4 wasasulako 6 onyumya simuliisa simwambaza wabula mu ekyo ketwogedde ku mahara awo stage eri wakati w'okwogereza n'okutuuka okutuula mu mukolo gw'okuwoowa wabaawo obulabulabu obugabibwa si bwe kibeera omukyalo okutuuka okukkiriza nti nzikiriza onfumbirwe wabaawo obuki obulabo n'omuwa n'omukola ki abange ekibuuzo kiri nti singa wabaawo obutakkaanya netumaliriza nga ensonga tegenze mu maaso naye ng'ate obulabula ono mbadde mbuteekayo nga wagambye muwala nze muweeredde nateeka namugulira kamotoka mugulira emmotoka abazadde nabalongooseza akayumba iwakuba ennyumba yaabwe pulasita nfunye bulungi omuwala ono ebikomo byonna byalina bibyo omuwala ono engatto zizo mashariya gonna gayambadde gago ate nga yembeera eriwo kati batambuliramu so kati awo kituzaayo nti abange ebirabo ebyo ebyaweebwa omukyala mu kaseera k'okumwogereza tusobola okubimuggyako singa enteekateeka z'okumuwasa zifa. Kibuuzo kinene. Ebigambo abamanyi balina ebigambo bino wammanga. Ekigambo ekisooka abamanyi baga nti sekikkirizibwa kubijjayo wabimu oyagala oba gwa mulumbagana tetuyinza gaba tugabulula mwebale nnyo. Ekigambo ekyokubiri era nga kyekigambo nze kyentebenkera nakyo ebirabo ebyo bikomawo tubimuggyako. Fiizi omuwala gwe bamuweereramu ku university nfunye bulungi ne bamuteeramu fiizi naafuna ate omuntu omulala gwayagala okufumbirwa atali ono eyamukola kiki atali ono eyamuwasa. Ekibuuzo kiyinza okujja mukadde wa tuyinza okuba nga twateekamu fiizi nga tetulaze kubanga abangi ajja n'agamba nti omwana nja mukwatako n'amukwatako abeere nga amusasulira naye nga teyalaza kyakubeera nti agenda kubeera nga amuwasa. Abahanafiya bagamba nti ebintu ebyo tubimuggyako bikomawo, essaawa zikomawo, fiizi akomawo, ofunye bulungi fiizi akomawo n'ebirala. Abamalikiya bagamba nti nedda, ekigambo kyabwe kimu kigamba nti nedda tubireke kale. Balina ekigambo ekyokubiri ate nga kigamba nti tutunuulire byakyayina nga biramu byabazza beyaliira mu kafe javasi n'ewalala abireke ebyo abikole ki seka ensonga etugenda gigaziya insha Allah mu session yaffe eddako awo wennyini we tujja okutunuulira oyongere okugaziyaawo otuwe n'endaba ezo ez'enjawulo tusobole okuseetingira atula ku lutimbe gaggadde okutunuulira ndaba ki ye gye yandigenze nayo insha Allah taala olututandikira wennyini abadde batula ku lutimbe gaggadde Labbaika Islam Media. Oyo nno mukadde waffe Sheikh Arafat Yusuf bwe twakaasa omulimu ogw'okusomesa obufumbo nga Nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yabusomesa nga bwe yateekateeka basahaba okutambulira mu kisaawe kino eky'obufumbo. Nkujjukiza ekigambo kimu nti obufumbo bwe tusoma wano si magezi gaffe nti tugenda kukola nga ffe bwe tulowooza, si magezi g'abassenga oba bakkojja oba agabo ababaddewo ne balaba ebbanga eddene nno. Tusoma obufumbo okusinziira ku bigambo bya Nabbi sallallahu alayhi wasallama ye kennyini saabasomesa atuyigirize otwale kyotwala ng'okijje ku mbaka. Kyova olaba tusoma hadithi tusoma bigambo by'embaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Mukadde wange Sheikh Yusuf nja kwebaza webale ssebo era nsaba Allah akusobozesa emirundu gyonna okomewo kubanga amazima gali nti ensonga eno gyotutambuza obwetaavu bungi mu society. Nsaba Allah akwongere irimu, Allah akwongere obitegeera ate Allah akwongere n'ennyonta ey'okujja wano okubeera ng'ogabana n'abantu ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kye yakuwaako okumanya. Abadde batulaba ku lutimbe gaggadde Labbaika Islam Media
kusibamu ensimbi baganda bafe abalabaika travels wali ku Kyamutawazi 221 yo room number awo Russell Road ekizimbe kyekiwanvu former UCB wali ku Printers Arcade omwaliro ogwokubiri office number U9 wali baganda baffe aba Hulk Media Uganda abo nno bakugu mbikwatagana ne printing tukujjukiza nti ennaku z'omwezi nga 24 omwezi guno gwennyini ogwa February wali enajjeera ku kizimbe T&N opposite Starbucks petrol station wewagenda okubeera omukolo ogw'okuggulawo officially offices za Bewell Therapy grand opening tukusaba otwegatteko Labbaika Islam Media ejja kubeerawo nnyo olunaku olwo insha Allahu taala gwatekateeka omwana tonda mufunira wakumussa okyali awo ogamba nti oba mutwale wano amagezi tukwagaabuwa omwana mutwale wali ew'obulenzi ku masomero gaffe aga Ainu Shams Islamic Schools nursery primary and secondary omwana abangulwe mu ddiini ate ne mu nsonga ez'edduniya omwana Allah subhanahu wa ta'ala amukugiremu ng'alina omulamwa saba Allah jalla jalaaluhu Allah akkiriza abaana baffe abali ku ssomero okwo Allah ababarake Allah abatufuulire nga baana ba mugaso gye tuli fi dunya wal akhira nkujjukiza bw'atulaba ku lutimbe gaggadde umura yadde ya Ramadan genda ku offices nga bwe tukugambye olw'ensonga nti obudde buweddeyo naawe yenna ateekateeka okugenda mu hijja tukujjukiza nti amateeka mapya agavuga hijja y'omulundi guno amateeka mapya visa bajja tandika ozigaba mu Gwokusatu wano mu Gwokuna tebajja kusukkawo nga bagaba visa ng'ojja gamba nti hijja ya gwa mukaaga obeerawo ng'olina njasasula mu Gwokutaano mwana wattu hijja ejja kuba ekulemye kkiriza otambule n'enteekateeka nga bwe bazireese osobole okwanguyirwa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhira omuteesiteesi eri omwanjuzi abadde Imam Bilal Kitimbo Uthmani Menya wali ku Kyamutawazi Allah abakuume ate tusinkane mu episodes zaffe eziddako assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh